Ndeze mwamwasa emiliyoni 20 nazitwala wa satwala mukisenge bananje muzeeyo byamwe sibimanyira sagala muzize mwebyo musasi yake mekanga sibija reverse muzeeyo ne mama bakolechi we swoti ne mama ogambe ubuyagalayo yagalayo kichigwe nzinjegala wakawa kati mwe swoti ngebigwe tebiteka mubana bama wale tebena ne chibasa bali mitsa mbadde nsaba wakawo mbadde nsaba tulochi mukamujira mu bifu kandi mama naye nakyatesa ngojo awakawe wogabadde wakama tata nze muzeeyo mugambe yabogerezeganye n'ekyala fe tugenda kwaleka mama babiri ogenda omwami wo bino byabo ate omusajja enjaga gyakwagala mukyovola alumiriza nti ku byapa byonna nnakuteekako lwakukwagala byonna nembikuteresa kitegeeza gwena neddoozi gy'omujjanjaba abalala gye batalina ate no mama labayo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. sirina nsonga naawe tuli mu kwewemula tuli mu kwebuuka tuli mu kuswala Mbaraga nti balioke niye bajika lwa mudirisa bamuyita bamukolo bamutawange kati umuntu omulaba nze mumanyi banga yamaze nayo mama wange mbadde mbalaba okiwulira kasi bingi bajja kumaliriza babiri. let him give in his admission omuleko omwami amalala badde kasolinga abaana bange ne mukyala wange abantu beebweru balema okutunonera amaka gaffe nze alini ne Agnes n'omukulira abaana b'endayani ya mama wange nze bwe nakwata ebyapa nembiteresa mama wange nabawulira yabalaze ukitegete olowooza nali simwesiga sanji betutekitemu sanji betutensanji sanji betutegyate nali tutensanyi bwesigwa mukyala wange nze nkugamba ng'amaliriza n'abalala bateese sitaani yabaddewo tumugobe sisina gye ngugobera kati sina gye oli mukyala wange mpaka ng'onziise wanze nga muziise ogenda kubeera mukyala wange ng'onziise oba nze nga ne mukote nabyogera waliwo sirina nga nfudde entana yange ogimanyi sirina kyegendagenda nakyo naye njagala kuleka ebintu byange nga birimu makubo matuufu sagala okuwanika nga mutemagana nange nejjanjabe okitegedde bwe muba nga musabye ebyapa byamugjawo biibyo naawe kwata ebyapa biwoono then tugambe nti ekyo kigwe emisango give mu kuuti tetufunamu tuli mu kufiiro tulimukutamwanya eggwanga ebintu ebitaliimu sirina nsonga naawe tuli mu kwewemula tuli mu kwebuuka tuli mu kuswala naye byonna biveewo tusonyiwagane nze nayogera naluli nti nze byaliwo byonna oba wansobya oba nakusobya nze nakusonyiwa mu lujjudde lw'abantu ensi yonna yandaba nga nkusonyiwa n'olwekyo ekitutawaanya kiterezi nkusaba ebyapa bikwasa omukyalo oyo tugende kukiddako tonakyogera nono naye alina endowooza ndabalaavu bakubagalana abaana mukitaabo ndowooza yange gye nazze nayo basebo ne bannyabo neetatumana bange era nange sagala afe njagala
psychologically bamwingiramu nedda aleni omukyala bambi alina endowooza yendala badde nsaba kakane oyogere okusanga ku budde ebintu bino ebibeerawo naye badde nsaba ogume oyogere ebirala mujja kubyogera badde nsaba mu byabo ebyo byetulina gange naye mwami wange mulwadde era nange mulaba nensaba afunemu ekyapa awo kyalaba ekisingamu ye kyanalaba nga kyekisingamu obunene esente zinamujanjaba akole ki akitunda gende yejanjabe tunabiraba luvanyuma tujanjaba obulamu alabemu ekyapa kyalaba nti kinavamu esente zinamumala kyanasiima akitunda soke yejanjabe binajjawo oluvanyuma binajja oluvanyuma mama ebyapa mulina bimeka olina bimeka ekirala mama ekikyembadde nsaba esawa yali tetwagala kibi nteesa buteesa oba nze njagala kusaba kuba agamba nti bamugobewa tujja mala tubaleke kyesimanyi we bamugobewatemwetuleka tujja kubaleka lwaki tumukkiriza n'okugulawo nava singa tufuna ekizibu nesawa yali bamusanga wano adamu wano ebintu byetuuzeko byakujanjaba bulamu kyembadde manyi tugamba nti biranga bwemwawula nti omusango guli mu kooti bira tunabiddawo oluvanyuma tusooke tujanjabe ki obulamu nanti omwami mukusaba abadde akusaba tuve mu makooti tuddewo nga famire tuve mu makooti nze mbadde nteesa nga ye bwasabye gwe okiwulidde ota tugenda baleka babiri mwogeremu naye tomanya omuganda agamba nti tubalembera nze ndi muganda omusajja ono singa afuna ekizibu nakutukanga wano mumuteeka tuddawa kuba bamugobewa ewakasa amugobayo muzeeyi tubagaa tebagoba waka mbadde nsaba agulewo oba teyangobaawo nzindi waka ate nzinde ekizibu oba teyangobaawo swagala tumukakaatirize nti yangoba oba teyangoba kati n'engoye eziri mu wodropu akatanda kange k'eddwaliro kali mu kisingi kyange Boze wakayeri family house. Family house. Yagamba. Fika byamuzeeyi ne mama sijja kwogera bidala kubanga banani. Tujja kulanda tugambe tujanja obulamu bwa muzeeyi naye gali maka kinagatibwamu era gimaka gange. N'omwami wange siganga nze kabange na mwami wange. N'abaana baffe. N'abagenyi abajja tubaanyiza si. Katomukizo okudda. Sote bulamu madamu yakumuze ebinyi sote kubulamu bwa muzeeyi kujanjaba kubanga ekibadde mu mawulire twatambudde ensi yonna ne tugimalawo. Ndaga nga bwe ndi mutima. Naye taata w'abaana sakuwa ku byapa ddala tolina byapa byenakuwa. Kati bye wampa nabitunga. Byapa 7 nabikuwa taata w'abaana twogere nga tutya mama Maria. Wampa byapa byani? Wampa byapa byani? Byoliko weta ekimu kyono omwana kyafuma mugenda kukyama kafiti kyaliko ono mugenda kukyama mugenda wali kukyama linda kokakamaza mwezi mama mulekayo mutima bebi mulira mwana wange bwoba onojja ekintu ku mutima nga gwagandi negaide tata wange ekintu kijja ku mutima kuli omusajja abuuza ebyapa byani mwamuwabirye Oba byani? Kakati bwa byangu bibanjako ki? Ekyokubiri njagala kubuuza mukyala wange. Nedda njagala mbabuuze bannange mumpulirize tuli mu mawulire nno. Tuli mu mawulire. Njagala nkubuuze mukyala wange. Tubadde tubeera waka ffenna oba nedda? Tubadde tubeera waka ffenna oba nedda? Tunagenda mu bingi bijja njagala kunziramu anti mama bino bintu bigenda kutana tata katoni mama w'abaana tosobola kujjanja muntu atalina waava
omujjanjabira wa omuntu tebajanjabira muntu ku kkubo nedda kati ebyo ebintu bya mama ne muzeeyi yamanyi wanabikola kuba muzeeyi yalina amakaage era yamanyi wanakola oba ayagala mutulaba ayagala eno ajamuba kati bamubalekere bamama besooti ndibirema kwanika nsi yonna ekitegeera kyeŋŋamba ate muzibu kuwanyiriza mu mawulire ate wali oyanjula nali wakasagana ne mukitegene ngera y'amata njagala ngubuuze mpolampola tukakane sente ze mwankwasa emiliyoni 20 nazitwala wa satwala mukisenge bannange muzeeyi ebyamwe sibimanyira sagala munzize mu ebyo muzeeyi ne mama bakola eki bwesootinga ne mama ogambe oba oyagalayo oyagalayo kikigwe nze njagala waka wange kati mwesootinga ebigwe tebabiteeka mu bana bamawulire tebalina nekibasaba balimiza iwaka wubo kitegeatuleki mukamugiramu ebifo anti mama naye nakyateesa awaka wogabaddeyo nze muzeeyi mugambye abogerezeganye n'omukyalawe fetugenda baleka mama babiri ogenda omwami wo bino byabo ate omusajja enjaga gyakwagala mukyovola alumiriza nti ku byapa byonna nakuteekako lwakukwagala byonna era nembikuteresa kitegeeza gwena nedoozi gy'omujjanjaba abalala gye batayina ate no mama labayo okumanya nti namuwadde ekitiibwa alina n'ebyapa ebyamujjawe nagenda bitereka mu seefu yange kubanga eri wafunda nga ndabijja kulonde nabyo nabiteresa anti muzeeyi kumuseevinga kiriwo ekiti tetusobola kujjanjala muntu atalina waabeera ate ono yayagala mukazi we kyava waka byembadde ngamba tetubyogerera wano kuba si bye bituleese wabula tuze ku bulamu naye akimanyi naye ddala emyaka emeka osula mu kyuma wano ate nezo nsonga zimanyi tezinaggwa kakati nze baala ne mukuŋŋamba bye baŋŋamba nabyogera n'omwami nga baali bandaga nti omukyala oli naye alina ebyapa omukyala ne mugamba kwata ebyapa obireete omwami namuga kwata ebyapa obireete obifiga ebyapa byonna bibiri nga bagamba nti naawe wandibadde okukwata ebyapa n'obireeta byonna ekirungi ebyapa obinako kavieti ate kuoli tewali kavieti madamu teri ekyapa ekiriwo kavieti kyawaka ebyapa byavawo kavieti mu Gwomunaana bagende mu langizi basakinge teri kavieti okujjako ekyewaka kyokka eki kimu ebirala byonna tebiriko kavieti bagende mu langizi basakinge bagende basakinge bwoba olina ebyapa 7 bagende basakinge nandirowoozezza at least mwansuse ne muleeta ebyapa kuba twagala mutuulenga famire era kirese obuzibu bonna bwa byapa bino ono oyo gwe mbadde mugamba mujja wamwalireese bibyo nze mbadde ndeesa nti naye wandibireese kasa tebiriko kavieti ate omusajja yakussaako ng'akwagala naye wandibadde obireeta ebyapa kaleeta omukaaga osigaze ekyawaka yakirina kati ekiterekona alina omukaaga anti ekyapa ekyo kanyinyonyole bulungi nga mumpuliriza engeri ekyapa ekyo kyaliko ennyumba ya family house engeri kyali nti nyumba ekituddeko ennyumba ya family house sakiteekako mukazi yenna ekyo nekyesigaliza era kiri mu mannya gange kyekiriwa ekyawaka kati lwakimugaa nti omukazi yawaggalirawo simanyi lwakiyaggalawo nayagalawo maamatumalayo bijja kuleeta ensasa gye ku muzeeyi akimanyi amanye ensonga zonna sagenda mu kooti nga ni mulalo wabula nagenda ensonga zigwe samuyaggalaoli mulawintya yaggala ekyapa kyolina weyaggala amaka ga famire nezo kamera zimulaba ziyateeka kusinze naziteeka ku nyumba okweya ziteekako naye teziriiko madamu mbadde nzize kutereza ensonga yogamba nti muzeeyi taata abaana bange mwami wange afunemu ekyapa kyayagala
atunde ejjanjabi emisango giri mu kooti naye nga si kooti bwe kuba kukanya obulungi sirina kyenalibadde ngaana naye ate wongamba ndina amaka sirina madamu biwanvu nebyako ngambye madamu mpuliriza ti oli abikuwadde ebyoli siba ebyange owulira ebyange biri eyo birina mu misango sina lwatanga enfuna sina kyebyo siyenda kubiddamu bifaananye bitya nebyono nange bifaanana kakati nze namukogera ne muzeeyi twatwogerera ne ba ale ne mugamba omukyalo oyo alina kikimuwa osobola okumuwa ekyapa ekyo n'aleeta biri ebirala nsobola ensonga wezikutegeera zijja kuteera kakati fulfiga mukadde muzeeyi bw'aleeta n'akuwa ekyapa ekyewaka osobola okumuwa 26 okubimuwa kati muwulira kino mujja muwulira kino namba ekyapa kyewaka kituufu mujja muwulira bino tebabanyumiza naye bwemba siifuniddewo kintu kyonanyamba mukomo nalyamu ki bwaba kimpadde oteesera bulungi mwebalise naye bwaba kimpadde n'agamba nti amaka gaawo omukaaga newungwa nga sina kirala kyonna kyenagama akasente sinawe mbuze eri mukadde nkaddiye si mwana mu kati nadyawa n'abawo ntya muzeeyi obadde otosoosa kwekitegeeza ale ni mujje lwakuba nti omukyala wange ayinza obutaba bwetwali emengo twakkiriziganya okumuwanga miliyoni kiba kirungi nojwabinga ne maama kuba tubali tumugamba twakkiriziganya nga tuli emengo nti buli mwezi afunenga miliyoni ya sente kubanga yali asolooza obuyumba bweneyo bwamapangisa netukanya nti buli mwezi afunenga akakadde ka sente naye nagenda okukeera nga ebintu bitaba bisudde awo agenzi kale nga tetunafuluma Agnes aliwa abadde agamba muzeeyi ndeesa ekiteeso neŋamba nti bwebawa omukadde ekyapa ekyewaka n'amuwa ebyapa biri ebirala kiba kitya ekyo mukadde naayogera ensonga era naye nze nja kulya maka nkuze nkoleredde ati nekidde wa muzeeyi anti nenteesa nange bwe nti kituufu twali tuteeseza nti buli mwezi tumuwenga miliyoni ya sente era netukiwandika netusayininga n'okusayininga netukkaanya nti buli mwezi mumuwe miliyoni omwana w'omukyala nasembayo buto yenkana miliyoni emma omwana omuto y'omunomu yenkana n'ono omwana oyo asoma omwana oyo tasoma lwansonga omwana oyo Charles asembayo wa myaka 19 agenda kuweza abisibe bagenda kuweza bali n'oyo abadde asoma ku verona naye okuva ensonga zino zatandika n'atandika kugenda mu ezo ntalo era yannuma nnyo kubanga tasoma era nali musuubiza amalirize nga tukanyiza n'omwana oyo amale 6 agende Nairobi Kenya agenda asome koosi ya turakita nga tukanyiza bulungi omwana nagenda okulaba nga ali mu poliisi era jo yesterday nagambye senga oyo nga omwana oyo nasobola okufuna essimu ye muyite omwaka ogujja atandika asome 5 kataata omwana onosigala omuweerera nga mama omulese baga ngaafunye n'ekyokulya omwana wange mwetaaga fune kyushe nungi siwoni mwana wange tasoma wadde mbadde mu bizibu bino wadde neyeya nemmanja bano abaana bato olwasente kuba mbadde sirina naye basomye bamazeeko n'oyo amaze 6 aliwa
to amaze mukaaga no university ya Mazigo sina n'abantu benyine no ali yenyine ina mu bwana ko college no sirina nekyali sijagala asome anyway kakati ndowooza ekiseera kino tusooke tuweeko omukadde ne maama omukisa baterese oyongera ndabita nze nange amawuma ndi mukyala nange yabadde nnyo sitandinga n'abakyala nangwadde olumu nsomozebwa njagala kubuuza muzeeyi singa omukyalo ono aleeta ebyapa ebyo omukyalo ono muwa ebibye njagala mpulira nti omukyalo ono alina ebibye separately nga ye mama Aleni nga aliko nayekka ono muwa yekka nga ye ti mama Aleni n'amanya ge nga ye ne transfer batunda oba akolerawo kyo oba biki na muwadde ono muwa at least naye ofuneko kyomuwa ekikinga ye abeere mukkakkamu kuba ekyagamba nti akoze katubuuze muzeeyi mama oyina sina kyendinawo oyo mubuuzi kitegeeza biri mama yawamba biwambi omukyalo ono n'omuwa yalina byebyo bye tuliko obufembi naye kyaninga nzigwomu njagala ekiki ekyomuba kuwe nga ggwe kuba kati alina abaana b'omukyalo omukulu baabana alina abaana b'omukyalo omulala ono muganda we omusajja ndoza muwangadde naye olisenga abaana temuwangadde naye ndowooza naye ayinza omuwaayo akantu nze kyensinga okulaba mu musajja ono obwongo bwe bulabika tebwagala nnyo okutunda bintu singa era tabadde mulwadde nga tyanditunze bintu kuba abalumirirwa nnyo buli kyayogeraga mukyala wange mama Aleni era ye aga atasobola nakukola divorce kati njagala Kristo tufunemu tuddemukko obuntu bino ebintu bitunyigiriza katonda bakyali sitasomye n'abakenye ebikoto kyaliyinga era kati tuli mu kulaba ng'ekifaananyi kya Kristo kirongooka ensi etegere nga walaba Aleni bwe baggiddwako kiki jukira bano baana babazaala musajja ono n'oligenda nabo tebali bababo tebali baba musajja mulala ebyo natata byadayogera olubusungu nteni byadayogera ebyaki omwana asigala mwana mbazadde betakula ate naawe omusajja ono bw'alifa era memoro yo tegenda muvaamu ng'olaba baana bano n'olwekyo kyensaba mu byonna tusooke tukakkane tufumitirize nnyo ng'omusajja baganda nakyagenda nakyo mu ntaana ebyapa musanvu bireete mutuule nabino mbiteeke wali mutuule mmwe nga ffe tulina eri ffe twagala okulya kiri eki bibeere nange ffe twagala kulya kiri kimu maama nze kati ndi naawe njagala kuwulira nti maama wa Aleni bamuwadde wa linnya kuliko linnya ki oba okkiriza bakuteekako ne ba Aleni gwamanyi oba bakuteekako na mwana w'omulenzi gwamanyi oba bakuteekako nga ggwe muntu sekinnoomu nti bakuwe kyenjagala okuwulira ng'okirowoozaako kimuganda wange era kituufu madamu taata okiwulidde kubanga ebyekooti tugenda bonaabona ate emmeyibi biwanvuwa omusajja obuusa akufeeka akukulume nga tona nawoteka mulaabo akukulume mufe n'ekisiraani ekikolime kiribera ku baanabo ngalaba naye ampadde ebinamba ez'obulamu bwange nga mpadde n'amaka sijja kugaana nedda abamawulire tutereze nawe saagala kweteeka obulago amaka gagamba muwe ago maka ga family house ekisooka ekyo kyo nkyogera nga mumpulira mwenna bannayuganda ekisigula amaka g'ekisigula ga family house sigamuwa nti musayiningira kyapa mbuki kino kwata ekyapa genda nga kuwadde nedda amaka ge ngagage n'ekyapa nga nakimuwa kakati gali mpiki kuyika emmeno ensonga eriwo full figure bantu bano mbadde nsaba babeere n'opportunity twogera mu bwogezi ate era empiki ne bwoba toyagala nedda tetujja kukkaanya nga empiki gyotayagala nze nja kubeerawo ne looya we ekabeerewo
tetuganda ojja kubeera nze manyi tujja kubyogera wano nze manyi ekyomugamba tebasobola kugoba amaka ganaba nga sigange siri kukyapa si kyange nze mu myaka ddala tata abaana bange gye tukoze emyaka n'emyaka gwefumitiza mu mutima omukyala ono bamuzimbira ekitema alina amaka ge n'ebintu bye ddala nze gwobateeka dayikiza y'akatambi olaba ngaongoba mu maka ddala olabe gye tufudde gwogamba saagala nkutegeeze wagenda okujja mu maka gazimbibwa mu 2011 gagamba mu mugenzi yawumula 28 n'oŋŋamba maka gange ge twagatibwamu empeta ya disitulikiti ku church madama maka nange simu balaba nga biganye nze nange biba bindemye kuba nze tolina wala oyagala bakuwe iwa nfuma maka nze ndagiwo lindako mugana agamakasi gagamba ga family house gali Mbiji family house Mbiji arayira mugende mulabe family house Mbiji kile kikomera kyaki ekyo kya lukomero bwaki twazimba maka wangamba bulungi amaka gazimbidde nze abagenye bajja basenga bana mbaniriza lwaki sakutega ku kyapa ekyo wangamba bulungi kino kyapa togenda kunteekako n'esibeera na buzibu kubanga zaalifunye buzibu madamu sigenda kuwoza ati lindako muganda wange mpuliriza tebigenda kukulema kuba gwofiirwa otya omusajja ekyapa kyokanira kiriko yekka ate akirina waddembe okukeera ku makya kati nakikuba ebbiri osigale mu bbanga bakasuke nebwe bisuwe kiri si kyongamba kyalina wamma pawulo akirina akiriko ogu alina lwaitu nekitunda kati namanyi lwaki fakitunda kuba ayagala wa family house saagala osigale mu bbanga tokana kintu otagenda kufuna mu bebiga ate ni mujje kuba njagala kino kyakufumitiza muganda wange wuliriza ekyapa kyeweesibyeko omusajja akiriko yekka ate nekyapa akirina waddembe kalo kiteeka mu bbanga kati wakikuwa nga akisadde mu bbanga kati waba asobola okukuwa ewalala wonna beebulenga waŋŋambe ejjamu weebulenga asolowooza emiliyoni meka buli mwezi waŋŋambe busega sinabamuganda anti tugende empola mama anti kyendagala ofumitirizeeko mpuliza twateeseza tutule babiri babiganye amugenda tuula nokuteesa kuno kuganye ati bebigalo wuliza no tunagenda mu kkooti omusajja ekyapa kikye kiri mu mannya ge ekyapa akirinamu owulira singa muyaaye singa akitunda dda singa muyaaye singa akitunda dda naye omusajja akulayirira nti eyo family house newako kakati naye bamutwala family house nakati temutategeera empigi waliyo ebyapa bisatu waliyo ebyekijja nejagamba gye yawoono neno sibadduse oyina okwogera naye tugenda kulekamu naye sibadduse maama kamala ogenda mukadde mpesa kunzirukako